Yo, this is from Pantilla Fena twakirabye omukromanyiddwa nga Muhoozi Ken Rugaba Jeno Mulambirira bw'atyo yagenze maaso kubanga ate asiimulayo bye yayogedde ku ambasada w'eggwanga lya America ku mukutu gwe ogwa X munono nga mwebadde amusabira okubanga ate yeetondera kitaawe ku ssaawa 3 ez'okumakya ku lunaku olw'ebbalaza si lwe lw'enkya. Yes, naye nga yagenze maaso okubanga abisiimula oluvannyuma lw'okuba nti America yazzizza omuliro. Yagenze maaso okubanga ate emulabula nemutegeeza nti singa anaddamu okubalumba bakwanukula n'amaanyi ageetaagisa. Weewaawo bo bannayuganda bagenze maaso okubanga ate bamusekereramu kabamu mu ngeri emu oba endala. Mu byonna by'otalina kukolanga mu nsi muno Muhoozi kwata ku America oba kwogera ku America nti omukanga opposition bakwate basibe tisa bannakenya kuba bannakenya betwamanyiro betondera mu Luswayiri mutusameeye naye abazungu tebisore temala olina okubeerako zi vocabulary ndala tebirina bigambo byakwetonda on behalf of the country. Omumerica Muhoozi muveeko omumerica mulala omanyi abantu abajjako Gaddafi kati golooza Muhoozi tukayo yadde 0% ku Gaddafi. Muhoozi mumerica muveeko, don't cross the line. Abo bajja kwambula n'obwo bulanga batwalireko ne taatawo ne family y'Omuhoozi Abamerica baveeko ojja tuleetera ebizibu ng'eggwanga lwaki towulira naawe kyana gwe Abamerica baveeko. Ate nga y'omukulu Bebe Cola avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate annyonnyola ku ngeri y'akalulu gye kaatambulamu mu biseera Museveni nga ajja mu buyinza. President Museveni obululu bwe yasinga okufuna nga yakajja obw'abakazi bwonna yabuyoola kubanga yali baby face. Abawala abasinga bonna abantu abawagira MK Saawe bakyagala lwaki face ekyo kiringa ki baby okitegeera. So later on lwe bayingira mu bino nti naye kaakati alina obusungu, naye kaakati ayagala abantu, naye kaakati abitegeera oba okitegeera. Naye nga wali mu beginning omuntu just ayinza okwagala obwagazi Bobby olw'okuba anywa enjaga nga naye anywa ki enjaga. Ayinza omwagala olw'okuba ayina dread nga naye alina dread oba bisexo mekitegeeza ligo Chali wa PDD sexo Chali wa PDD tujja kunnyonnyola naye ng'ensonga za PDD zitambula ziti eyo nsi z'Abawarabu. Naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Abetex Sayas bw'atyo yakyaziddwako ku mpewo n'agenda maaso okubanga ate akola okugeraageranya wakati w'omukulu amanyiddwa nga King Sahar n'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone ng'agamba nti bwe kituuka mu nguliko Dr. Jose Chameleone yagenda wala ne bw'oddira King Sahar n'omugattako Bobi Wine omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone still asigala akola ki abakuba bombi wali ku ttaka. Bwatyo byeyategeeza naye nga kino kimuviiriddeko kubanga ate asabula ba social media in-laws era nga waliwo amutuuse n'okumugamba nti bannaye guno omulambo gwatolose ddi mu ggwanika. Eyo y'ensonga lwaki asabulwa. Oluvannyuma lw'abajja okuvaayo okwemulugunya ku mukutu gwa Airtel waliwo Ssenkagale avuddeyo ye nannyonnyola wa ssente Airtel gyezitwala oba kyekiviirako Airtel okubanga ate etwala ssente zammwe ezo ezibabulako mu kadde kano. Essente ze mubanja Airtel abantu abamu ku ffe tuzigina Airtel yazituwola ate ne tugaana okuzizaayo. Actually Airtel yatuwola ku ssente zaayo ne tugaana okuzizaayo kati ndowooza nayo neefuna obusungu essente nezijja ku mmwe abateeka essente nyingi kuki ku layini kubanga Airtel omuntu omu emmanja kakadde kamu $36. Airtel MTN emanja 17 naye MTN yo ngenda gisasula male njewoleko ate sigenda kudda mu njirume kakati Airtel naye bambi naye beera mu mabanja kuba abantu bangi beewola ssente tebazizaayo kati mwagala yeekoleeta.
naye ng'ate waliwo Bamaseeka bagenze maaso okuba nga tebalumba Obwakabaka bwa Buganda era nga bayisizza mu Kabaka Olugaayo nga bw'okiwulira. Baseeka bano oba bakulembera mizikiti gya Wanze naawe naye nga bagenze maaso okuba nga tebakikola era nga beerimbise mu ddiini ey'Obuyisiraamu. Weewaawo waliwo Seeka omu eyavuddeyo n'agamba nti kyemukola si kirungi n'akamu n'akatono ddala. Ngenda kuba nga ate nkutuusako Bamaseeka bano ate nkutuuseko n'abantu ab'enjawulo aboogera ku nsonga eno ne Seeka yavuddeyo kuba nga ate akola ki agamba nti kye mwakoze tekiwoomya ttooke. Eyo sheitaani yennyini Kabaka agenda mutoyinga gwe era dayifune ku banne abamulimbalimba Ssaabasajja. Okay. Omwami ono ayitibwa Jamal Khashoggi. Eri munnamawulire wa Saudi Arabia era ali mutuuze gwanga lya America. Ennaku z'omwezi nga 2 Oktoba 2018 musajja watu yakola ensobi ng'omuntu omulala yenna n'awandiika eggulire etyali ttuufu ku kabaka wa Saudi Arabia afuga eddiini y'Obusiraamu gy'eva. Musajja tubaamunoonya era n'addukira mu Istanbul Turkey nga olaba amawulire awo wabula kyatamanya mu Istanbul Turkey waliyo konsoti y'aba Saudi Arabia era abasajja 15 abatambula n'omulangira wa Saudi Arabia naye mwennyini amawulire ago mulaba bakwata omusajja oyo ne bamutira mu konsoti ya Saudi Arabia esangibwa mu Turkey era tebeegaanako nti si be bamusse era n'ensonga ne bagiwa kuvoola kabaka na kwogera kitaali kituufu. Awulira bantu bange eddiini yammwe gy'eva yafugibwa kabaka ate kabaka wammwe tavoolebwa tayogerwako taddibwamu oba nfuna bulungi naye gwe tekikuwa buzibu kukwata kuba okuvoola kabaka ava mu nsi yo ate ng'omuvoola mu lulimi olulwe. Lwaki tokoseza Luwalabu? Tukkirize tugaane buli ddiini eri wano mu Uganda tewaliwo ddiini erinawo kye bayita kintu kya bwebange nedda. Mulina emizikiti ku ttaka lya kabaka mayiro 9, mulinako ekkanisa, mulinako yeekaalu. Singa kabaka akeera ku makya n'anyiga n'agamba ku mayiro zange 9 saagalako muzikiti, saagalako kanisa, saagalako yeekaalu, mugenda biteekawo. Bwe mugamba nti mulina wano ebyobwebange era nga mwe mulaga amadiini nti g'amaanyi mu Uganda. Teri ddiini waneweza myaka 2 ku 3. Era jjajjawo ono gwe muli mu kuvuma kabaka olona ni mwena mutebe we owokubiri bajjajjaabe tukitwe nti bebakola ensobi okubuddamya amadiini wano ku ttaka ly'obwebange e Uganda. Oba kitegeera bulungi kabaka kyeki bannaye eddiini yo gyeva afugibwa kabaka kyeki kabaka y'omuntu ava mu lunyiriri olufuga olutavuganyizibwako ekifo ekitakyusibwa akuumye ennono akuumye obulombolombo n'abantu engeri eyo gye batambulamu ne origini yaabwe oba kitegeera ne genealogy yaabwe engeri gyetambulamu. Oba mpulira bulungi ekisinga okunneewuunyisa kiri fane njagala mubuuza abaana abasangibwa Saudi Arabia. Saudi Arabia ekyewuunyisa either oli musiraamu oba toli musiraamu asonga oli muddugavu ffenna batuyita bakafiiri. Njagala ogera amazima omwana ali Saudi Arabia Saudi Arabia fabadde ku musiza abawalabu azilonga oli muddugavu oba oli musiraamu toli musiraamu ffenna batuyita bakafiiri era batwenyinyala. Owulira bannange bw'obanga tosobola kujjukira gy'ova tosatuuka gy'olaga olaba osobola okukyawa ekintu ekikyo ky'omanyi ti mu lulimi lulwo ky'omanyi omutuba nawawa gye kisibuka buli kimu kyonna n'okikyawa olw'ekyo ekintu ekyajja obuzzi. Tubeeremu ako obuntu kubanga tugenda kusooka tugenda kuŋŋamba nti ekitabo ky'oguze ku kkubo ogamba nti ogobera kitabo oyogera osomesa ebiva mu kitabo ekyo tosobola kuŋŋamba nti ekitabo ky'oguze ku kkubo kigenda kumalamu ako obuntu nga badde bakikusera emitwalo 5 n'olwaja ne bakikwera ku 4 era nga gwogamba nti buli kiri omwo ky'osomesa tulina bukakafu nti mukama nawe ayogera ekiri mu kitabo ekyo ky'osomesa oba kyekituufu. You know nothing. Olya tukkirize tugane nze naawe alaba vidiyo eno buli kye tulowooza kye tumanyi ku Katonda yawandiikibwa mu bitabo tukimanyi lwa nsonga bazungu baakitugamba. Bajjajjaffe bamanyanga Katonda waabwe nga tebayise mu kitabo kyonna. Owulira kusooka osiriikirira ozibirize kiva ku kyo okuba ng'okyawa ekintu kyo ky'obwebange ekiri mu lulimi lw'omanyi n'okuliza ekyo omugwira gwe baleeta obuleesi. Olaba osobola okwerabira ekintu ekikyo. Okumanya ekifo ky'obwakabaka kintu kirala nnyo ate mukyesonyiira eddala. Sikugambye nti amadiini tegalina mugaso galina wali abantu begayamba. Okumanya obwakabaka kintu kirala. Kabaka tagenda kukyusibwa nkya era kabaka tabeera mu kifo kimu nga mulimu kabaka munno omulala nedda. Nego zakyolo obukatuliki busiramu obukatuliki amadiini mangi. Lwasonga you all confused. Ekintu kyammwe kiryoke okuvayo omuntu n'avuganya kabaka tebamuvuganyako. Owulira ffe bwe twetukuze n'empisa
n'ak'obuntu n'eggonjebwa lwa fundamentals ezateekebwa Bwakabaka bwaffe. Era tubadde nga n'empisa twatuuka n'okubaaniriza amadini gonna Busiraamu Bukatuliki buki lwa mpisa n'akabuntu. Ate alina akabuntu omu Ethiopia oba kitegeera teyayaniriza abo bonna baleetanga amadini. Kati kiringa omugamba nti obuntu bulamu Bwakabaka eyasookawo okukkiriza amadini okujja wano ensobi gye tuba twejjusa kati. Awulira so banne mbadde nsaba tubeeremu ak'obuntu. Nga olaba nti amadini mulina mangi ne sitaani mulina omu. Siraba nga yakanira sitaani mbu sitaani waffe muveeko n'owaffe. Bw'oba omanyi nti limited mu ntegeera ne mu ndowooza ffenna ng'abaana b'abantu bwe tuli. Maliriza nkugamba nti okwawukana mu ndowooza nayo tekinfuula mulabewo nawe osoowa endowooza yo ku vidiyo eno oba ku nsonga y'emu. Naye beeramu ak'obuntu. Bannange beeramu ak'obuntu. Gye nalaba vidiyo eno mu mutima gwo eddiini lireme kumalamu kabuntu. Eddiini kyekintu omusiraamu asooga n'okuwa ekyokulya ng'oli munnayuganda munne nakyo omutize lwa nsonga basiraamu munne. Omulokole tasijja kuwa mugaati ng'oli munnayuganda munne agenda guwa Omunigeria kubanga mulokole munne. Ak'obuntu kali ludda waawo. Nze sirabangako omuntu yenna ava wano n'agenda n'asinza mu church. Sirabangako omuntu ava wano tugeze na stress zino gamba kangende nsinze Katonda kubanga mugamba Katonda wa bonna. Nesirangako omuntu atali musiraamu ng'ayigira omusikiti gw'abasiraamu okusinzizayo Katonda. Katonda wali udda n'obuntu kaliwo. Lwaki omulokole tagenda mu muzikiti omusiraamu n'agenda mu church kubanga mukwatagana mulaga Katonda ali omu naye mu mwennyini mwekuba mulaga ekintu kye muliko mu kitankana. Ekintu kye batankana tekibeerako competitor. Ekintu kye batatankana tekibeerako competitor. Yoyo Kabaka teri amutankana, that's why taliko competitor. Obusiraamu butankana Obukatuliki butankana obulokole lwansonga you have competitors. So bantu bange maliza mbagamba tubiremu ak'obuntu. Tetugwamu mpisa tetuuka kuvuma muntu yatubudamya oba kuvuma muntu kutemako mukono gutulisiza kuvya ddala amabega. Nze ndaba wana abaana bangi jasanga omusiraamu Obukatuliki mulokole ng'avuma abantu naye nga taweza na bajjajja babiri basiraamu Obukatuliki oba balokole. Ng'obusiraamu obulokole bwatandikidde kujja ejjuuzi wano. Maama we ng'afumbiddwa kitaawe bajjajja we omukyala ng'afumbiddwa jjajja we omwami ng'alina okyusa eddiini. Naye ng'ali ku bantu abavuma nga beddemu ak'obuntu. Bibye byange mubeere bulungi Mukama banjagalire ate tudde ku nnono tubeeremu n'ak'obuntu. Mubeere bulungi. Magulu nnyondo. Tuleete nnyondo tugikondaganye n'ennyondo eyo tulabe oba ataakaabe. Ssaabasajja. Gwakulira abasajja nze nga tankulirangako. Agambye ki? Bamaseeka mufuneeko we mukoma muyitiriza akamanyiiro ate muyitiriza ejjoogo. Buli lw'ovuma omukulembeze oba ovodde abantu bonna bakulembera. It is okay okukkiririza mu kyokkiririzaamu naye tokikkiririzaamu ng'ovuula obuwangwa bwaffe gundi. Bwetubaleemu amagezi tulina obusobozi obukwata embizzi ne tuziteeka ku mizikiti naye tetusobola because we respect you. Kubanga tukimanyi nti embizzi ekontana n'obusiraamu ne doctrine y'obusiraamu. Tulina obusobozi obukwata emyenge ne tugiteeka ku mirango gy'emizikiti gyammwe but we don't do it. Where do you get the moral authority and audacity okuvuma omukulembeze gw'ennono? Sikiwulirangako Ssaabasajja alina gwe yali avubye yadde okulumba. Mulumba waaki omusajja? That man represents Abaganda bonna n'abalala abasenze abeeyita Abaganda. Buli lw'ovaayo n'ovuma Ssaabasajja Kabaka tolowooza nti you are achieving something. Oyinza okwagala okufuna mileage and what? Naye onyiiza ffe abantu. Nze siri Muganda nsomedde ku basale ya Ssaabasajja okutuuka ndi kino kyendi lwa ssente oba basale Ssaabasajja gye yampa okusomerako. Newe manga nabye sikanya nabyo mu Buganda sisobola kuvaayo nevuma Ssaabasajja nga mwe bumukola. Okusomesa ku Allah okuyinza abantu obusiraamu tekitegeeza nti oyina kuvuma Ssaabasajja. Mind you people mulina olutalo lwe mugenda okuggulawo lwe mutagenda kumalako nalwo. Nze mbabuulira mulina olutalo lwe mugenda okutandika wano lwe mutagenda kumalako nalwo. Muve ku Ssaabasajja. Ssaabasajja oba okutte ku bantu bangi naffe abatali Baganda tugenda kuvaayo tujja kuvaayo tubambalire. What's wrong with okuyita Ssaabasajja magulu nnyondo kyukyulu koma nantawetwa nyanja temanyiirwa? What's wrong with that? Ana kuganya okuwana alawo
yana kugambye tu omuntu ayita Ssaabasajja Kabaka Lukoma n'ataweta Kyushu Amanda Kamenye Embazi anakugambye tabata tebakkiriza mu Katonda tewali abasiraamu bavunama bifo Ssaabasajja because that is what defines us fe tuli baddugavu tuli bafirika osooka kubeera muddugavu osooka kubeera muganda nga tonaba kufuuka musiraamu mulokole oba wa ddiini ndala yonna ekitagenda kukyuka something that you cannot determine. There are two things. You can never determine who your parents are. You can never determine your race. Kati gobovayo niko kuvola Obuganda. Ngovola Ssaabasajja mu lulimi lwe nga naawe weeyita Omuganda. Gundi gobanga olota mu Luwarabu. Ne bono yogera Luwarabu ne lukuyita mu nnyindo ne mmatu nga buli katoya kakuli ku mubiri kafuluma Luwarabu. Tolifuuka Muwarabu ne bwofa bajja kuziika wano wamwe okwabwe wano mu Buganda. Tomanyira Ssaabasajja mugende mpola tulina abasiraamu betumanya abalungi ddala mbamanyi mumufula obusiraamu okubeera obubi mmwe abantu abatonotono mmwe muve ku Ssaabasajja nze divine nze nkibagambye kati kale kibagambire ddala gwe kiba kimulume Ssaabasajja Kabaka Lukoma n'antawetwa Magulu Nnyondo Amanda Kamenye Embazi Ennyanja temanyiirwa Kyukyu Beene Ssaabasajja bonna ab'omu Buganda awangaale. Nankutira baganda bange betuli mulimu ogumu naye baganda bange tujje ku nnimi zaffe okuvuma Kabaka wa Buganda. Advantages ezimu ziddira ffe basiraamu. Abantu basomese shiriki babuulira abantu obubi obuli mu shiriki so si kuboyitinga mu muntu abamu batandise okuvuma nnabbi olw'abantu abamu abakwata emizindalo gino nga basonga mu Kabaka n'okumujerega n'okumuvuma nga boogera ebigambo byesaagala kuyisa ku lulimi lwange. Lwaki oyagala okwogera ku bwenzi omale kusonga mu muntu oyogere n'erinnya lye oyogera bubi buli mu bwenzi lwaki mupointinga mu muntu Kuminatuuka okwogera ebigambo linaleeta n'ekifaananyi kya Kabaka ng'oli wamusongamu olugalo. Obusiraamu butunuulira al-mafsada wal-maslaha ne buweeyinga. Bw'olabanga disadvantages ezisinga obungi zijja kukosa okivangako n'otakosa basiraamu. N'atasaana kubavuma n'abavuma n'avuma abatemye empale n'avuma abalina ebirevu ajerega olw'ebyo byakuyiseko ku lulimi gwe. Somesa abantu bategere obusiraamu ababuyingire era Allah ekibawandiikako nti bajja buyingira n'abatajja kubuyingira innaka la tahdi man ahbabta faman shaa falyu'min ayagala ategedde akkirize waman shaa falyakfur ayagala agaana abiwakanye inna atadina lidhalimina nara. Ye bwana Jeff okuva lwe yagudde mu mikono gy'aba social media in-laws si wa kuwummuzibwa era ng'obufaananyi bugira kumukumu. Wano baali bapozinzeemukko ne the king herself ne Shiba batugamba nti bazigatta bwe batyo batugamba naye nga yo omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazwe yavuddeyo bw'atyo n'amugamba nti you've earned everything that you are today. Oli wa kitalo nga bolowooza no doubt. Congratulations to the queen. Bw'atyo ye bwe yamuyozaayozezza ate ngera mukadde kamu yawininze eri ku side y'omukutu gwa X oluvannyuma lw'okuba nga yahitinze million followers era navairaga nti neeyanziza kwegala by'okweyanza awulira alina bingi ena olubuto eno concert kubeera successful ate no gundi ki million followers kwegamba alina biyitirivu. Weewaawo ye mwana muwala amanyiddwa nga Pia Pounds tebyamutambulidde bulungi y'omu ku ba performance ku show y'omukyala amanyiddwa nga Shiba Karungi naye nga omukulu amanyiddwa nga Sendi teyasiimye nnyimba ya Pia Pounds era nga yavuddeyo n'ategeeza nti Pia oyimba bubi kino nno kyamulumye era nga yaddukiddewo ku mikutu gy'emigattabantu n'awandikayo bubaka. She wrote and said, Mzee Sendi, your comment that Nyimba Bubi hurt me so much, but I'll take it as a constructive criticism and work towards growing as an artist. It is important to note that there are many reasons as to why an artist could sound bad on stage besides being untalented. Bwatyo yamuwandikidde
ate namwe amuzeeyi comment yo yannumye teyampisiza bulungi n'akamu n'akatono ddala naye kankitwale nti egenda kubanga ennyambako munnange mu ngeri emu oba endala okubanga neetereza ng'omuyimbi kubanga ekituufu kiri nti waliwo ensonga nnyingi lwaki omuyimbi aba asoundinze bubi ku stage ng'ovudde ku ky'okubeera nti aba talent takola ki tagirina so wandirowoozezzaako ku nsonga endala ezo ddala n'okubanga oga nti sirina talent nyimbye babi oba nnyimba bubi munnange kyamulumye naye ng'ateera mukadde ke kamu omukulu ono amanyiddwa nga Eddie Sendi ku nsonga za Tamale Mirundi Junior agamba nti ye tali ku sayidi ya Junior okitegeera naye nga omukyalo ono mu Red Jumper ye Nambiru munnange babadde kawoneka suku mu programu yaabwe omukyalo ono n'aga nti ka Junior kye yakola kyali kirungi n'atabaddamu era yali ku sayidi ya Junior kaakati nno bino Sendi byamunyizizza era nga yabuyisa obusiru n'ayisa mu mukyalo ono eggaali yamututte saketi n'aga nti bw'abeera nga waali ye tayagala such nonsense okitegeera kaakati nno ekyo kyanyizizza omukulu amanyiddwa nga Ntambi Frank n'aga nti Sendi kyokoze kibi nnyo okuba ng'oyisa mu kyalo oyo eggaali era nga naye yagenze maaso okuba nga ate amuddiza obubaka. Guys, a very good afternoon. Sitera kukola kintu kino naye munansonyiwa munansaasira kankiyiseewo wano. I wanted to reserve it for tomorrow's show about the behavior of a comrade Eddie Sendi ku Share Talk and Talk. It's very absurd what has happened. Chemulabi Eddie Sendi nga virayo panelist munne omukyala Namutebi Council. It is regrettable goge mazima in a world of media where kitusingo protecting is freedom of expression, freedom to air out opinions. In opinions zino kudifaringa tezisobola kubeera kyekimu walina okubawo obutakkaanya mu opinion kyekigifuula pano. You don't have to agree. Now in disagreement ebigambo bingi ebikozesebwa choice of words but bibeera kwa byogedde tebirina kubeera ku gwe obere class monitor w'abanno nti gwe kyoyogedde tekiriimu gwe byogedde bya kisiru tolina moral authority tosobola kuvuma abantu. In communication, no. People decide to use ebigambo ebibasobola okubanga bakozesa to drive their opinion. As Eddie Sendi wobadde mukwano ebbanga lyonna bantu bangi nnyo neboyisizaamu eggaali using the same words nezisingawo wawulirwako ng'ovuma n'omuntu motherfucker like you even cussed at one time okiraba. So now you don't have any moral authority to tell someone nti alekerawo okwogera ebigambo ebikankana bwe bito ku pano, yet you've used them maybe much worse. My point here is, yes, two wrongs don't make a right. Kituufu. Point here council ebadde about basenga ba Junior na mulimu singa yakozesa ebigambo era ebitali birungi ebitali biwoomu ng'abyolekeza Junior byesobola kwogera kuyisa mu kamwa ssaawa zino n'obukawo obw'ekitalo. So behavior y'omuntu ng'oyo ebyaddala ng'okola opinion yo oba olina kugyogera otya. Like as a communicator you have to describe behavior y'omuntu, you have to describe character y'omuntu. Tiyakola kiri idiotic. We've done so many things that are idiotic, including me. Era singa nkola ekyekisiru someone nakyogera nti kyakisiru oba nti ndi musiru mu kaseera ko kyembeerandi yebera opinion ye. So Namutebi agezaako ku driving a point okudescribing behavior y'abakyala bali era nga ebigambo byabadde alina okukozesa bibadde bidya mu situation eyo kugitusiigira ekifaananyi era mu opinion ye bw'atyo bw'akiperceive nze. Now ku pano nze defense chain, my point is ku pano tewalina about dictator wa ndowooza Eddie Sendi. You don't have to be a dictator of ndowooza. Awo ajja kuba osize ekifaananyi ekirala mu bantu tolina kukugira ndowooza ya muntu ate miyaso if you are to do it probably si kumpewo. Omuwala oyo mupya ku pano ndowooza myezi 3 yeetaaga guidance, yeetaaga essimu y'okujambusa,
yetaga omugaidinga naye olumu si kumpewo confidence zo sawansi mukazi wattu tekinyumye mwani edi tekinyumiddeko ddala n'akatono obadde osobola okukikola naye n'oteekamu n'ebigambo byoyolekeza kasuku I told you, I warned you, you put a foot wrong. Like, you never wanted this girl to be on the panel because mujaba msharing our opinions zenja ulo. No, Eddie. Tuongereko bongeste, tutolako mkulu Eddie. My point was, Eddie, mulibakulu bafe, mugaidinge generation, but mugaidinge bulungi. Tosola kozesa busungu ngobo kumpewo shewuliriziwa abantu bonna. Okakanya levels za panelist munno. Ngo mugano okozesa ebigambo go bibadde ngo okozesa ku bantu abenjawulo bantu bangi nnyo Eddie bovumye efa tukozesa kya kuvuma bangi nnyo bovumye bangi abaana sabazo bagenda kutandowooza olaba bana abasala babulete a few moments later bakulete wongo ovuma onovuma bavuma gashumba novumani bayitirivu nnyo byokozesa but no one faulted you because tukiriza opinions freedom of expression of an opinion. That is on you. Chicho, chobero feelinga. Fena mu communication tuwaba. No one is perfect. Ebyaddala tuwaba. Olumu tuvuma. Yes nga tunyize. Kibera kufe. Naye tekinyumidde mukulu Eddie. Ujagamba gutoyina moral authority kunjogerako. Nedda. Nawe toyina moral authority kukoma kuba no. You don't have that. Tuino okulanisa dictator agende eri tuino n'okulanisa ba dictators eno mu media fenga bakyagirimu. Mr. Eddie, you're becoming a dictator Aradin. No, you cannot allow that. Nawe tuino okugambako obusungu bukakane sigo weka ayino kubanga oyogera ku nsonga nedda sigo weka ayino kubanga ofuga shosho sometimes yogifuga nagwagala okwogera fenga bajuliza nga bajagali twaga tulizo opinions ku bantu abenjawulo but sometimes you do a lot of monologuing show yonna no yogera no yingirira abalala no Mr. Eddie, we want to talk show twagala eberewo. Let us respect opinions z'abantu bonna, and in case you guide someone, yes, and in case you to guide someone, do it with decorum. Ngajjo ogambye sikumpewo botyo musobola okugenda mu bulango. You can disagree with kyayogedde n'omugamba, you know what, namutebi kyoyogedde sikirizaamu basenga abo si basirunga woyogedde olw'ensonga this and this and this and this. How about that? Awobera diplomat yawedde kasuku kyoyogedde ku ntambi si kituufu. Ntambi si musirunga w'omuyise musajja mugezi nnyo olw'ensonga ABCD kyebayita pano. Tulina okukkiriziganya obutakkiriziganya. Tulina okukkiriza omuntu na expressing opinions mu mbeera zonna. Zembadde tubeerako ne twejerega ne tukola buli kimu and all that, but tulina okwepiikinga ne tumanya how we can best do it with respect. Two wrongs don't make a right. Yes, mu opinion yo labanga omukyala kyakoze avunye family yawe akozesa ebigambo ebikalubo, but ne bali bakozesa ebikalubo gye bali, but wantu li mu discussion ya pano someone boogera with painting vivid images character ebirenga evayo ku bantu. Buli muntu alina style of communication. Omugenzi ali gituwogerako essaawa zino tamala emirundi communication ye yali etya essaawa zino tuli mu kudiscussinga, but abantu bamwagala. That was his mode of communication. Ng'ayisaamu eggaali bangi abafudde bayichuli essaawa zino videos zaabwe tuzikomyawo. That was how they were communicating sometimes okudriving a point. So Mr. Eddie Sendi, maybe next time we can do better. Fenanga fe, we all can do better. Tubali atukiridde omukyalo oyo tumusupporting, tumwetaaga fena totandikire wansi ng'abantu batukkiririzaamu naye because betwasangawo batuwa chances batuguidinga better kyobola batulina kaka. Ensonga ya Junior eno naye ekyalemedde mu ddiiro era nga n'omukramanyiddwa nga Matovu Joy yavuddeyo okubanga ajogerako agamba bekika mugoba mutya oba muzaalukuka mutya. Kigambo kuzaalukuka manyi kye kitegeeza? Nga tusabirira kimu nti amuzadde we aveewo ffe tusobole okugabana ebibye. Ge makulu gokka agali mu ekyo. Kaakati bwe mwamugobye mu kika ne mumugoba mu luggya ne mumugoba mu nju
mwamuzizaayo munda ya nnyina ne mumuzaalukuka bulungi. Ebimu byogerenga nga mumanyi n'amakulu gaabyo. Tuli mu bantu abazanyira mu lulimi Oluganda. Okuzaalukuka kyandibadde kitegeeza nti omuntu ono gwe nzaalukuse muzizaayo munda ndi muzaala olulala. Kyannaku nti twesitudde ne tugenda ewa Ssaabasajja. Ssaabasajja n'asiima n'abasonyiwa. Mwazza musango kimmwe. Mwagenze kumwetondera nti mwekobaana n'omugenzi ne mutyoboola ekitiibwa kya Ssaabasajja n'Obwakabaka. Kati ono ye mwamusoosaayo busoosa nga naye mwenna emabega mwali mumuwagira. Kati mugamba nti ye nga bwe tutemye kati ate ffe tugende tweyanze twetonde tweroope. Kale muli bantu bazibu nnyo. Omwana ono ffenna tubadde tumulaba era nakati tumulaba mu kifo ky'okugamba nti omwana bamutulekedde ng'afaanana bw'ati. Era mwandisoose na kwetonda olw'omwana oyo ye bye yabagamba byali bituufu nga talaba kye mukola kibeetonza ku bintu bye mutaakola. Nze nno nkakasa nti mwabirimu. Kati avuddewo yandibalumiriza nti mwabikolanga mwenna mugamba katusaddakeyo omwana lwaki atuyiwayo. Kitalo era kitalo nnyo. Kiki ekiri mu bantu ba leero? Nakyo tugambe nti byanfuna bye batuusa ku bino kubanga ono omwana abalemesa. Nawulirako nno nti waliwo be yali alemesa. Naye mwannyina ntongo abo kirabika babafuukidde omuziziko kati bwe mubazaalukuka musobole okwegazaanyiza awaka. Ebyo byonna bye mugamba mbu simanyi yakuba kitaawe yakola ki. Ffe ku mikutu twabeerangako ng'abantu bano bye bayomba tumanyi nti nno bali ku gundi zaabwe. Era bwe baayomba baddiŋŋana ekitegeeza omwana yeetondera kitaawe. Kati nga mwe ab'obuvunaanyizibwa abayivu abagezi lwaki timwasobola kugamba ku taata nti taata naye Junior omututte bubi nammwe mwali mumutya. Kati byonna gye muyita ebikolobero oba byakola Mukama amusaasire mubissa ku mwana ne mwefuulira omwana. Ago amakama Katuliki ffe mu Ekereziya Katulika bwe tuzza omusango bwe tusobya tugenda mu penetensiya ne twenenya naye tewaliyo agenda kwenenya ku lwa munne. Kaakati mwe abagenzeyo okwenenya ku lw'oyo omugenzi nga si mmwe mwamutuma nga temwabikola naye kati mumwenenyezaako ki? Ate omufu yenenya. Ffe tumanyi nti nno ekyandibadde kikolebwa mwongere ebitambiro bya mmisa nga mumusabira omwoyo gwe guve mu purigatooli kubanga tukimanyi batono nnyo abatayitirako mu purigatooli bwe babaayo kubanga wakati mu bulamu tutambulira mu kibi. We have all sinned and come short of the glory of God. Oba ogubi gutono oba akabi kanene byonna tubyetonda tubyenenya naye tewali yenenyeza munne. Owange mwagenze wa Ssaabasajja. Ssaabasajja n'asiima n'abasonyiwa. Twazanya katemba mu mirembe gyaffe naye ate mu enzanya yammwe ya kika kya buggulu nnyo. You are the best actors. Nali ndowooza nti abatusinga okuzanya katemba be bazanya ekigo ekizungu ekya wrestling kubanga script yaabwe ebeera nnungi nnyo. Naye yammwe teyabadde tight proof or waterproof. Mulimu ebirumira bingi nnyo. Waliwo ebibuuzo bye muteebuuzizza. Ye ate nga lwaki era buli kimu okukireeta mu lwatu nga lwaki mukwata essimu ne mukwata ebyomunju ffe bitugamba nti tebitottolwa. Waliwo ebintu bingi nnyo bye tukola abantu bwe batandika okutuyita nti nno tetuli Baganda kubanga Omuganda takola bw'atyo. Twekisize akira tunamma alina amagezi ategeere.
Weewaawo ngenda kuba ng'ate nkwerekereza omulungi omwagalwa naye nga ngenda kusiibuza emboozi ya Pretty Nicole nayo tennaggwa era teggwa maloja. Yes, naye nga nkujjukiza nti Sheikh Ashraf ye musomi w'edduwa gino okuba ng'ate akusomera edduwa muganda wange bikutte bibe nga bita mu ngeri ey'enjawulo genda maaso okuba ng'ate omukonako mpola ne ku WhatsApp ojja kuba ng'ate omufuna bulambalamba. Ngenda kuba nga nkusiibuza omukulu amanyiddwa nga Engineer Akram yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ya Pretty Nicole wabula nga ye ateesa nti Nicole atwalibwe mu rehab yalooza mulwadde wabula bamuyisizaamu eggaali bamwe nti oyo omwana kabiseegu yamutawanya talina bulwadde bukola ki bumuluma. Omukulu amanyiddwa nga Penge avuddeyo n'awa endowooza ye ku nsonga za Dr. Kulthum, Engineer Akram n'omukyala Nicole. Okitegeera ate awo nnyini nja kusiibuza Nicole abaddeko awo ku live naye okusinziira ku byayogedde ababirabye oba ababiwulidde bakonkuludense nga baga nti Nicole ne mukwano gwe bandibanga bali ku Dr. Kulthum ne bbaawe Akram. Anyways okuweereza mbadde pije ngenda kukowerekereza ate 10 mpera sigale nga kunkumidde we bali kubeera mulabi mulungi kwagala nnyo weeraba. Za Nicole ndowooza nze kyenyizo zoogerako. Tusazeewo tugenda mutwala mu rehab ajanjabwe mulwadde kubanga ebikolwa bisi bya abaana bato okusinziira ku myaka gye. mulwadde Engineer so ebisigadde tujja byogera ndowooza nga tumaze omufuna. Si mulwadde nti mulwadde oba mulwadde waki naye katangire ebizibu ebirala by'omutuukako ku myaka gye kubanga layini gyatambuliramu si nnungi y'abasajja. Tutunulira ebikolwa bw'otunuulira n'ebirowoozo by'alina kuba bw'oba wawulidde mu vidiyo eyo gye yabadde ne audios zabadde zitambula olaba nga musota. Nagezaako pulaani y'okumutwala ebweru okukola Nicole oyo gw'olaba naye ki ekyatuukawo. Naye kati obuzibu obuliwo nti ayagala ebyokumpi ayagala ebyamangu. Kati omwana bw'aba asobola okufuna ssente ezo z'owulira ayogera ng'akoze just kupanga luko lwa muntu ayagala bukadde 10 ayagala bukadde 10 kati aba agenda zikola ddi obukadde 10 abatajja zikola. So agira apanga nga bwe tumusabira eno ensi munnange egunjuza muliro tetyakwasa nnyo abaana bawala ekisa. Naye ku luno nga famire tusazeewo Nicole tumutwale mu rehab. Tusazeewo tumutwala janjaba mu rehab abeereyo ate akwasibwa empisa ne waliwo ekikyalo ekyagala kwogera kunoza ka nkyogereko kikwataganako Ajat Kulthum yali mukazi w'omugenzi Seeka Muzaata nga kigambibwa nti omwana ono omutwe gwe yeereetera oba ayagala simanyi kuteeka akira mu mbeera mulabisa mwamusindikira obutambi bwakinaakuka mulabisi. Naye Kulthum ngenda kujjukiza nti ekyakuleeta ebizibu byonna ebyo kamera. Isima kutunuza mu kamera nga talina fayikyuli yakuleetera ebizibu. Okuva olwo n'oyingira kye bayita socialite naye ayambadde amagandula g'Abajati. Nziramu tolina njawulo aba Fabiola ba Judith Hadi ne kwa socialite ayekwese mu kyajati njogera kugwe Kulthum mukazi wa Muzaata oba omugenzi Seeka Muzaata. Kamera zino zakuleetera ebizibu nti olabanga ekitrending nga okyerimbikamu bwolabanga trending nga omusemberera kati omwana oyo Pretty Nicole eyembu esana kuba bukubi kasale mu matako ne bajitti so iwacho omwana oyo mukaba mwana mugamba mwana muto ne yekuzaakoze ebintu ali okuyita ne kyabya abasajja ssente muwoza mwana muto omwana oyo yeetaaga omutwala mubayekere bamukwata bukwasi omwana oyo yamuteka mu military camp bembu ya basirikale bamuzinazina amatako omwana oyo twabagamba wano omwana mumuleke muto omwana oyo mukaba omwana yekoze ebintu mbugo omwadapting omutwala uwombo omusomesa omubuulirire gw'omuzaala gw'oli omuzaala omutwala ewo gwe weetunuulira enfaanana yo n'oyo omwana enfaanana gy'afaanana olaba akira amayinza obutakwata ku mwana oyo. Abakazi basinga mwe mwereetera ebizibu oliisa omwana akusinga okuba n'akabiri mwana muto omwana akusinga ekisambi gwe oli bwotisi. I'm not trying to body shame you nene abasajja abamu balaba mulimu omukazi agejje nnyo tasobola nakwesangula mulimu omukazi gogamba kasuka bwoti bino bonna enkwande zeeyawula
Mulimu omukazi yagejja amundi body shaming anyway ne mulimu n'abakazi abasano gendako mu gym. Omukazi botuko okulya sekkoke namba akira mu simu dongo. Ile ja kudda kupiti Nikola mulingirize ngo omulese waka oba yizero wino kwesanga akira mwera munnange ngayakwata namu. Bina abakazi olinga makula. Ne makula bera ku Facebook n'alinde training n'akyenda nga olaba makula yasembeza Grace Kani. Era Grace Kani njimanyi ndabika yalingiza ono omusumba nga atawaza ebinege kyako bya Grace Kani bacha kwalika na makula. Ebyo nti makula alabirira sibanya abana ba Grace Kani mwana wa Grace Kani. Kyogamba neba nanga abakazi mumusebe mumuliitira ddala olete Grace Kani omunyi w'obubanga. Oliro omusumba omufere yato omuntu nagamba amasasi kibayiga amayiseko buyisi. Omusajja omufere ngoyo ajja kulina ngogezo sale enviri zo sibanye wasibanye wedi mutwe gwe makula ajja alingiza aziro sibanye Grace Kani. Abakazi mwe mweretere ebizibu mwesembeza sembeza buli kitwenge ne mutwale wammwe. Twakuwoni ngano akira mu mulimu yali ababulira mu malwalire South Africa talina mulimu mu engineer nawe kenyino manje musajja talina mulimu wafuna funyi kisimati wajo kimera bozi biso kiti kati uyo bamukute nawulire ne ku file yali kwa kubakaza abakwata nabbi mu America omusajja yakozesa n'omutwale mu America nakuddukako chokera niwe yabere Uganda ngazina Pretty Nicole banga amukuba olugalo bo mweretere ebizibu n'ekirala Nechira badde ngamba bwa mikrusumu simbubi tosobola kubanga oli asekoko namba ojja kukendeza ku mmere nyawo abakazi mwefe ko kino nja kukyogera bwoba manyi oli munene nnyo wefe ko omusajja nene waba munene lwaba twakira mu yalinga isajje kiri awo ekishankiki nena yira siba alabo obusimu olira bwazuula bwati amaaso ng'embizenia era anoonyayo obwana obuto buli bumwanguli nga gwajja kyodda oyambala empale ebiringa nene eringa ambulira Gosu Pretty Nicole wajja kujje nene oyo mwana Pretty Nicole nabagambe mu mutwale kembu yaba muzine mukka amataku yeta ago mutwala ko komba sirikala abayonta batanazina bamuzine aje wansinga atonya oyo walo go bayita titalinda muko manyira bakabasajja oyo mwana agenda batwala kabasajja buli mukazi nango gabo wagira Pretty Nicole byakola abasajja bamu bagenda kujja mu inbox yoyo mwana abatwala abana betaga kuba miggu awo mvuddewo tuyina n'abasumba kati abafere abasumba baba mafia Oye sategira mu basumba bakatuliki bafaza bamukaleko ne bamasika. Ne abasumba be Uganda ba mafia. Usanga omusumba ali ebisiyaga omuntu wajja namugamba ono yansiyaga ng'amukubira essimu. Papa Sidi bamutiisa recently wano omusumba alina omwana asibanye yali wasa omuzungu wasiba atamba ina international passport ya ready muyagenda kujja Papa Sidi mbwa muje Newcastle. Mbwa omwana we mu mafia wasa omuzungu balina akatabo omusumba oyo mulenzi mwana mukambwe yagamba Papa Sidi ngenda kujja nkulo ne London. Balinga ba mafia oyo bujingo yatta omuntu era government neemulika tuyina ono bugembe ne bugembe yasoko kuba desire olugalo okuba bandanga bafusumba sibategeera besite okimanyi ndino desire uzinda uyafulumya obutambi bafulumya obutambi bwekitone bujingo amugamba soko manya bugembe amugamba soko okampereze nkasabire Bujibu ne gundi yakyogera nti yamugundi yansabira when I was exposed the first person that paid for me was Bugembe mugamba damo kansindikira katambi nkasabiri Uganda wali ba mafia no ulira nga ba pastor lina limisa abantu emicheri waliwo katere ekulira abasumba just nategeera ngo omusumba they can easily get away with anything asulugina inji soka weteleze kyokuba ne sente zoka by the way okuba ne sente naye nga tolabika bulungi ze ndaba tekimala sente zo ziba zikuyamba kiba tekimala bannaye temugamba nti tuli baliko oba nti tuboogerako naye ekyokuba ne sente tekimala mwetemulaba abazungu abeera mu myaka 7 myaka emeka naye nga akyagenda mu jimu omusanga mu jimu naye nga ali mu myaka 7 kati gwagamba nti nze ntya side effects kale genda okolese jimu. You go to the gym, do some gym. Wake up in the morning, do some sit-ups. Take some warm water, that's a must. After taking some warm water, do some jogging, go around jogging, climb a hill, go up and down a hill. You could walk, move around. Weyambule ngoye ezo wetunulire. Kyolaba mu miro ekyo, kyo wandiyagadde okulaba buli lunaku. Oba ogamba it is enough. I need to do something about this body. Gwe kasitoba nga kyolaba mu mirror kikusanyusa, that is okay. Togenda kubeera nnyo mu simu za bbaawo ng'onoonya bakazi balala bakoze ekyo. Ogenda kuba oyegezako ku maintaining ekyo kyolabye mu mirror.
naye buli wona tunula mu mirror nga kyolaba muto kyagala ogenda kubeera musimu za bbaawo ng'onoonya yakwanyani ongezo stresses olimu. My dear, wake up in the morning, look yourself in the mirror. Do you like what you see? If you like what you see, good. If you do not like it, do something about it. Because there are so many options, there are so many solutions on this phone. There are so many solutions. Grab any of those solutions. Nyingi, waliyo exercises. Waliyo byemuwoza simanyanga ebya side effects. Nga mwayogera Rema. But how does she look now? She looks very great. Nayo inasoka kwencha wa wawanga mekino mve kwa sajja babandi. Nabo bakuveeko. Nabo bakuveeko. Bagambe basoke weba namalo kuvaako nga nawo bavaako. Bonga bachakwe sibako. Gwabayita. Bachala bamwe bama balemyo balabirira balemyo okuwa abasajja baabwe bye baagala kyovala abasajja batuzungirako bajja batuzungirako tubeere no mu mirembe gyaffe ogenda okulaba yeewuuyo nkwagala mpe namba ngenda ku kati uyo asuubiza emmotoka ngenda kuwa emmotoka munaye no mukyala wange ali bwati nalyoka akunyumiza ebya mukyala we kyokka nze binsobera Nicole we baba bwamu omukazi yabeera mu nsobi lwaki abasajja bo temubanenya abakwana lwaki abeera mukazi yabeera mu nsobi naye ng'ate ebiseera ebisinga omusajja era omusajja agenda okwanibwa nga asobola okwanibwa nze ndi Team Nicole all the way era omusajja agenda okwanibwa ng'akwanibwa nze whatever it is but that is the truth. That is the truth. Abasajja bamwe mubambi mubeere n'abasajja bamwe tetubeetaaga tetubaagala naye mubalabirire baleme kujja nga bazungira mu inbox zaffe nga mwemba muweereza kahayi n'atanziramu ate mba n'atandikirawa naye of course kasitandaga nti naye ali interested be nga ngenda maaso tubayabagamba obwe mutoyi nga naawe ogwayo nze kisinga okunnuma kikino abantu baba kitwala nti abasajja tebaba na mistake kyekinuma baba kitwala nti ye omusajja abaholi mwemuba muliyo gye byatandikira abakyala abamu omusanga ku munne n'amukya nze byansobera n'okunsobera osanga bakazi bajja nga tebeeyagala naye nga bonna baagala bba waabwe kyokka nga in this omusajja yaba n'obuzibu kuba yabakwana ababiri naye munange bo osanga tayagala munne nga beewalana naye nga omusajja bwajja ye bamwagala bitya kyokka nga yabagatta ye yabagattika naye nga ye bamwagala naye nga bo tebeyagala nga ne bwamusanga mukuba asobola omuyira acid wajja otegeera nti ne bbaawo bulijjo abadde ayagala oluzinge weight bw'anaakutegeera nti watandise okola gym ayinza n'okuwagira nagamba watandisa gym that's good olw'okuba bulijjo abalitasaa kwegambira nti munnaaya obunene bwe bunsusseeko